Osamese ekimumejja. Wasuze otya? Alhamdulillah nasuze bulungi. Wasuzeeyo otya? Sebo nyabo. Waddira ki mpozi? Nediranga byakabiro jerengeza. Awo kati tobooza bandi sebo bandi nnyabo. Toyonoona bintu. Kitiibwa kisigala kitiibwa tekimanyi majoowe. Kyovola bw'oli bamuyita ow'ekitiibwa nagatemuddamu kumpita ow'ekitiibwa. Tomujjukira? Yagaana okumuyita ow'ekitiibwa. Baana bawala balabye. Baana bawala balabye. Abeeyambulidde ensi. Bakyala baabo naye ndowooza bantu bulumi bungi. Bawala nno bato batya. Bawala bato banyiivu bakambwe naye ensonga yaabwe yaddemu eggumba eyakola kupoza abanyi balyogeddeko bati. Naye olina kweyambula. Olina kweyambula. Ensonga yabaddemu eggumba naye kikolwa. Ebayolesezaamu ensonga yaabwe. Omanyi olumu bw'okola ekitajja bw'ofuuka nuisance ekyesittaza ekingiringiri eyota message yo so naye nga songa eyo simanyi abakulu bandivuddeyo ne boogera ku nguzi. Okimanyi naawe ow'enguzi mu ngeri emu oba endala? Ntya? Oli wawasa oba tonnaba oba onaatera? Ngenda okuwasa. Sente z'owaayo mu bazadde b'omukyala byogenda owaayo bakiyita kiki ekyo? Birabo. Oba owaayo byaki? Birabo. Bakoledde ki? Bakuza omwana singa bamusulawo nga mutu 8 bamuzaala ne bamulabirira ne bamukuza ne bamwambaza ne bamuweerera ngoze bamuteeka mu ngoze n'akavidiyo ke nalayenga omukulembeze w'eggwanga agamba ye teyasasula bride price. Kitegeeza ki? Alina n'asonga nabo tebagimusaba n'atagiwa. Kakati mumbejja tugenda mweyongera okumanya. Nnimi mmeka z'osobola okwogera? Eza wano ez'ebweru w'eggwanga? Zonna oba wano wabweru wa ggwanga. Ze neekakasa obulungi nti osobola ozoogera fluently. Mulimu Oluzungu, mulimu Oluganda, mulimu Olujamani. Kati ze nsobola okugezaako. Nsobola okugeza ku Lunyarwanda. Si Lunyarwanda, Lunyankole. Nsobola okugeza ku Lutooro. Nsobola okugeza ku Luspana, ku Luspanyol. Ezo ze nsobola okugezaako. Oba oweddeyo. Olunyarwanda olw'ettemu. Olusirumanyi lwaki oyagala olunsibaku? Weeyongere okumanya mu program Etuli Omukeeze. Ku 107 akatonyeze mwenda Pali FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukedde makya ga lunaku lwa leero nate programu Etuli Omukeeze ndine Kasekende Francis kosa n'omumbejja Frida Mazzi. Akulamusaako nate nze omugabi MATOVU nzarwa z'ekyaddondo mba mmaze okutereera ate muzamugula ate okutambuliza ddala mu kanyomero kano akaweeyongera okumanya mwe tutegeerera ebintu ebitali bya bulijjo n'abantu abo abayingidde mu byafaayo by'ensi yonna kw'ossa ne events ez'enjawulo ezigenda mu maaso n'okulabika nti zoogerwako mu nsi yonna n'ogenda mu maaso n'okulabika nti munnange ozitegeera. Amakya g'olunaku olwaleero ogenda kukkiriza bangi tugenda mu maaso ne twewaana n'ogamba nti nze gw'olaba nsobola okwogera ennimi 3. Naliko ebusoga olusoga n'enduyiga, neŋŋendako embalala olunyankole n'enduyiga, neŋŋendako ebunyolo n'olunyolo n'enduyiga, kati ate n'oluganda ndwogera. N'obeerawo nga otagalira mu nnimi ziringa 4 naye abantu nga bagamba ng'amanya ennimi nnyingi. Naye mu nsi yonna tewali musajja agenda maaso nakulabika nti yenkana omukulu amanyiddwa nga Ziyadi Yosefu Faza okwogera ennimi ennyingi. Musajja mukulu ono amanyiddwa nga Ziyadi Yosefu Faza yazaalibwa munda mu ggwanga erya Liberia naye nga ye munnansi wa ggwanga lya Lebanon. Ono yazaalibwa mwaka gwali gwa 1954 ng'ennaku z'omwezi zaali 10 omwezi ogw'omukaaga.
Omukulu ono bagenda maaso n'okulabika nti bamwogerako okubeera polyglot nga ayogera ennimi ziri 59 ng'ennimi ezimu zagenda maaso n'okulabika nti ayogera ziva mu mawanga agawerako ate nga nnimi nzibu ebitagambika. Era abasinga bagenze maaso n'okulabika nti bamwewuunya nnyo okubeera nti ennimi zino zonna asobola okuzoogera, nga si kugamba nti byonna ebyogerebwa mu nnimi ez'enjawulo mbw'oba apanga bipange nti olulimi olumu n'alulondamu ebigambo nga 6 ate olulimi olulala n'alulondamu ebigambo nga 4 nedda, ng'atuulira ddala n'ayogerera ddala okumala eddakiika eziwera ng'ali mu lulimi olwo era ng'akomunikeetinga n'abantu ab'ennimi ez'enjawulo. Omukulu ono ennimi ezimu ku zaasinga okulabika nti ategeera olulimi Oluwarabu lwo lwe boogera mu ggwanga erya Lebanon era lwalumanyi bulungi nnyo. Yagenda mu ssomero n'asoma olulimi Olufalansa. Bw'ava mu kusoma Olufalansa n'Oluzungu nalwo yaluyigira ku ssomero n'abangeeza asobola okuzisoma bulungi nnyo nnyini ddala. Ono yagenda maaso n'okulabika nti asoma olulimi olw'aba Armenia. Abo nga baali munda mu ggwanga erya Lebanon gye gyali mikwano gye be yasinga okuwangaala nabo n'abaana be yazannya nabo okukkakkana, ng'olulimi olw'aba Armenia oba ba Armenian ng'agenda maaso n'okulabika nti alwogera bulungi. Wetwogerera essaawa y'olunaku olwaleero, omukulu ono Ziad Yosef Paza awangaalira mu ggwanga lya Brazil. Era ng'eyo gy'abadde okuva mu mwaka ogwa 1971. Yayingira mu bitabo eby'abannaggwano eby'ensi yonna biyite Guinness Book of World Records okubeera nti yagenda maaso n'okwogera ennimi ezisinga okubeera nti nnyingi. Era mu edition eyafuluma mu mwaka gwali gwa 1998 we yamenyera rekodi eyo, era tewali muntu yenna yali agenze maaso n'okulabika nti munnange ate amumenyawo mu rekodi eno. Era interview yagenda maaso n'okulabika nti akola nnyingi n'emikutu egy'amawulire nnyingi nga Guinness World Book of Records okugenda maaso n'okulabika nti bamuwandiikako gwali mwaka gwa 1991 interview gye yakola mu ggwanga erya Greece mu kibuga Athens n'ayogera ennimi ezaali empitirivu. Nga mu nnimi ezimu ku ezo zagenda maaso n'okulabika nti ayogera kuliko olulimi olwa Albania, olulimi olu Amharic olwo nga lwa ggwanga lya Ethiopia, ayogera olulimi olumanyiddwa nga Oluwarabu Arabic, ayogera Armenian, Azerbaijan, Bengali, olulimi Olubulgaria, olulimi Olubama oba abannansi b'eggwanga erya Bama lwe boogera, ayogera olulimi olumanyiddwa nga Cantonese, ayogera olulimi olu Czech Republic, ayogera olu Danish, ayogera olu Dutch, ayogera Olungereza oba luyite English, olulimi olu Fiji alwogera, olulimi olu Finnish aba Finland abawuliziganya nabo bulungi nnyo nnyini ddala, ayogera olu Germany, ayogera olu Greece, olu Hebrew, olu Hindi, Hungary olulimi lwabwe alwogera bulungi ddala, Iceland olulimi lwabwe alumanyi, Indonesia alwogera, Italian alwogera olwo luba Luyitale, olu Japan alumanyi bulungi, alina olulimi oluyitibwa Khmer nalwo alwogera, olu Korea alumanyi, olu Kazakhstan alwogera, olu Luo alumanyi, olu Malagasy abo baba bannansi baggwanga lya Madagascar alwogera, olu Malay that is Malaysia alwogera, Maltese alwogera, Mandarin lulimi alwogera, olu Mongolia alumanyi, olu Nepali alumanyi, olu Norway alwogera, olu Persian mukugumuddwo, olu Polish that is Poland olulimi lwabwe alumanyi, olu Portugal asobola okulwogera, Romania, olu Russia alutegeera ewa Vladimir Putin, olu Samoan nalwo alwogera, olu Serbia alumanyi bulungi kosa n'eggwanga erya Croatia olulimi lwabwe alwogera, ayogera olulimi olu Shanghainese olulufaanagana nnyo n'olulimi olu China, ayogera olulimi olu Singapore, olu Sihala, olu Spain alwogera, olu Swahili alumanyi, olu Swedish asobola okwogera olulimi olw'aba Sweden, olu Thailand, olu Turkey, waliwo olw'aba Uzbekistan nalwo alwogera baluyita Uzbek lwe lulimi, kw'ossa n'olulimi olu Vietnam, ze zimu ku ezo ennimi zasobola okulabika nti munnange ayogera. Kino eky'okumubuusabuusa okubeera nti ayogera ennimi zino kyaggwaawo olunaku lwe yalabikako ku interview ku TV mu ggwanga erya Chile mu program gye bayita Viva el Lunes.
Viva el Lunes yali programu gye yakola mu lulimi Olusipeyini okusookera ddala, era wano yayogerezeganya ne ba ambassadors ab'amawanga ag'enjawulo. Bwe yamaliriza baata amasimu era abantu ne batandika okumubuuza ebibuuzo mu nnimi ez'enjawulo. Yayogera olulimi Olumisiri n'Abamisiri okumala ebbanga ddene ku ssimu, n'ayogera Olufinilandi, n'ayogera Olurussia, n'ayogera n'Abachina ku TV interview ng'abaanukula ku bibuuzo eby'enjawulo bye baali babuuzizza, n'ayogera n'abantu abava mu Persian, Oluhindi, Abayindi n'ayogera nabo bulungi ddala, kw'ossa n'olulimi Olugreek. Era nga mu zo ennimi ze yasinga okulabika nti ayogera obulungi lwe lulimi Oluwarabu olwamuzaalirwamu, olulimi Olurussia yalwogera bulungi ddala. Persian anthem yagenda maaso n'okulabika nti munnange agiyimba, era anthem gye yasinga okulabika nti ajjayo obulungi yali y'abasajja ba Iran. Eyo yagiyimba bulungi ddala n'agivuunula n'amakulu agagirimu. Ye mukulu oyo amanyiddwa nga Ziyadi Yosef Paza yasinga okwogera ennimi ennyingi, ennimi 59 okuva mu mawanga 59 zasobola okulabika nti munnange ayogera. Musajja mukulu oyo gyali nkugambye nti awangaalira mu ggwanga lya Brazil. Weyongere okumanya ku 17 Part of Africa Radio. Oyo ayogera ennimi 59 gw'osobola kwogera mmeka ku nnimi zonna eziri mu nsi eno. Weyongere okumanya mu program etuli mukeze. Nze mbadde neewaana omulunyankole temunyima mmere bayithawe n'Oluwarabu nadeneerabire n'Oluwarabu siri mulungi nnyo naye tosobola kunnyima mmere, sisobola lumwanjala. Naye gomanyi ennimi mmeka abuuzizza nze? Manyi Oluganda, manyi Oluzungu n'Oluswayiri ndugezaako. Aye teweewaayira awo wookoma? N'Oluswayiri ndugezaako. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Habari ya kesho. Tandika olunaku ng'oli musanyufu. Tandika olunaku ng'oli mumanyi. Wano mu program etuli omukeeze buli kumakya.